Abakulembeze mu disitulikiti y'e Mityana beeyawuddemu ng'ensonga eva ku ndagaano eyakolebwa ne kampuni ye eya Omukilini eyoola kasasiro era ng'essaawa yonna yandisazibwamu. Nga bannamityana mwenna abategeeza nti ekibuga kyaffe gye tuvudde mubadde mukyawe kifaanana kibadde kikyafu, ebisaasiro nga bitutuuse mu bulago okuva mu nnaku enkulu ku Easter ne ku Idi. Mityana abadde mukyafu bwe twatula ng'olukiiko olufuzi olw'ekibuga ky'e Mityana. Bano emabegako beemulugunya ku mmotoka enkadde ziyoola kasasiro ze bagamba nti tezisobola kumala mu kibuga ekikiviirako okukyuma ng'okusinziira ku mmeeya w'ekibuga kino Faustina Mukambwe Lukonge baakyalako mu kibuga ky'Embalala gye baasanga kampuni ya Omukilini era ne bagisaba okukola naye endagaano gye bataase kasasiro abamazeeko emirembe. Enteekateeka ya security rights. So na Mityana twatudde ne tukkaanya nga kanso ng'olukiiko olufuzi lwa Mityana municipality twakkaanyiza nti ekibuga Mityana tukizze ku nkola ey'okuba nti abantu beesasulira kasasiro waabwe. Etteeka lino si tteeka ppya. Mmeeya wa Busimbi Division Daudi Malagala ne mmeeya wa Mityana Central Division Woto Nava Fred ng'ono y'omu ku batakkanya na kyakuwa kampuni eno tenda agamba nti egenda kukyafuwaza ekibuga Mityana olw'ensonga nti etwala ssente nnyingi. Olwaleero ensonga eno erimu obubbi obw'ekika ekyawaggulu nti basolooza omutwalo 428. Rates ezo zirina kuyisibwa kanso eya municipality. Obwo bubbi obukolebwaho Omukilini nga wano esaba emitwalo 3, wano esaba 8, wano esaba 5, wano esaba 1 n'ebintu ebifaanako bityo. Wabula abatwala kampuni eno bagamba nti singa embeera egaana bakuva mu ndagaano bawandiise kampuni yaabwe ne municipali nga beesolooleza abo abeeteefuteefu okukola nabo. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Lwaki TV aga leero.